Yes, we bali kubanga wekumira ku Red Zone TV Sebambulide Patrick ne updates nga bulijjo. Kakati njagala nsooke nkubuuzeeko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira oba gy'otuwuliririza. Bannayuganda mwenna abatambula naffe ebbanga lyonna, abatambula ne Red Zone TV ebbanga lyonna, mbaagala nnyo bannange. Mwebale kubanga gye muli, mwebale kubanga mwagala ensi yammwe, mwebale kubanga at least mujjanga ku Red Zone TV ne mucheckinga kaki akaba kagenze maaso mu ggwanga Uganda oba olyawo ne mwagala mubenga at least temusigala mabega nga mumanya buli kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kakati wanze wano ku Red Zone TV nembanga nange mulimu gwange okubanga nkutuusaako ebyo byoba tosobodde kubanga otegeerera mu budde, byoba tosobodde kubanga ofuna okuva ewantu walala wonna wano ku Red Zone TV nobanga at least obimanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kakati waliwo amawulire agafulumya olunaku lw'ejjo lwabadde luzibiriraawo obudde bwabadde buwungeera. Waliwo omubaka in fact si mubaka, waliwo omusajja eyali omubaka wa parliament owa constituency gye bayita Obongi West. Omusajja ono amanyiddwa nga Caps Fungaru, ndowooza erinnya bwe litewe liri. Yawandiika ebbaluwa ng'awandiikira minisita ow'ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni. Yamuwandiikira ebbaluwa ng'amusaba nti nnyabo madamu minisita, tusaba fenga abava mu bitundu ebya West Nile, kubanga Obongi district esangibwa mu West Nile era eriranye district nga Arua gyoyita okubanga otuukayo, eriranye ne Juba eriranye district ebayita Ajumani constituency eyo gyesangibwa. N'amusaba n'amugamba engeri gye kiri nti omusajja amanyiddwa nga Idi Amin Dada yali ava mu kitundu kyaffe, tusaba bannange abbulwemu essomero, wabeewo essomero erizimbibwa mu West Nile, essomero lino libbulwemu omugenzi Idi Amin Dada ng'omusajja eyaliko president w'eggwanga Uganda, ng'omusajja eyakola ebintu eby'amaanyi mu ggwanga Uganda, omwali okugoba abayindi oba okugoba abagwira abaali banyonyose bannayuganda, omwali okuzimba ebizimbe eby'eggwanga Uganda ebweru w'eggwanga Uganda, omwali n'ebintu ebirala ebyenjawulo by'oyinza okuba ng'onokolayo nti omusajja bye yakolera eggwanga Uganda nga tanaba kubanga ava mu buyinza. Omusajja ono n'asaba, jjukira yali mubaka wa parliament wa constituency eyo gy'egambye gye bayita Obongi West, wabula nga kati sawa zino yavaako mu kalulu ako akawedde baamuwangula. Naye nga former MP ate nga munnakibiina kya NRM yasabye banne bwe bali mu kibiina ekyo nti bannange omusajja Amini muleme kulwanagana n'Amini, yafa ayina ebyenjawulo bye yakolera eggwanga Uganda, mumukolere essomero oba ettendekero nga libbuddwa mu mannya ge ng'omugenzi Idi Amin Dada eyakola ebinene mu ggwanga Uganda. Kakati wano ku Red Zone TV n'engaloba era amawulire genkusakidde, minisita ow'ebyenjigiriza yabadde tannaba kubanga addamu omwami ono, kati ate ne gujja bagira Yoweri Kaguta Museveni ye yasoose okubanga ateekawo embeera ye yamuzeemu n'amugamba gwe toddamu n'okukyogerako, era n'amusaba nti ekyo Idi Amin yeerabirwe era ye Museveni akyalwanagana ne Idi Amin Dada omugenzi. Mu bbaluwa Yoweri Museveni gye yawandiikidde mukyala we amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni yamusabye nti nnyabo minisita ow'ensonga ez'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda, jjukira Janet Museveni ye minisita w'ensonga zino ez'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda, Minister of Education and Sports. Kakati baawe amanyiddwa nga Yoweri Museveni yamutegeezezza mu bbaluwa gye yamuwandiikidde n'amugamba nti essomero okuggulwamu ba institute yonna okuggulwamu erinnya lya Idi Amin Dada kikafuuwe tekijja kusoboka. Era nga ye Museveni agamba bino ng'abitegeeza mukyala we mu bbaluwa gye yamuwandiikidde nti gavumenti ya Idi Amin teyaliiwo mu mateeka era yali emenya ssemateeka okusinziira ku ngeri Amin ne banne gye beeteeka mu buyinza, mbu beeteeka bwetesi mu buyinza
era mbu gavumenti ya Amin teyaliwo mu mateeka era mbu yatyobola ssemateeka okusinziira ku Yoweri Kaguta Museveni ye bw'atyo bw'agambye. Era ono n'agamba nti Amin yatta abantu bangi nnyo naddala abalango n'abakyoli era ng'okusinga baalinga basirikale era nga bano yabattira mbalala. Museveni n'agattako nti Amin yateeka abantu bangi mu kkomera era n'amala n'abattirayo era n'agattako Amin yatta Beni Kiwanuka, Amin yatta Batalingaya, Amin yatta ne mukyala we n'abantu abalala bangi nnyo. Omusajja ono Yoweri Kaguta Museveni mu bbaluwa era n'ayongerako nti Idi Amin yasuula ebyenfuna by'eggwanga bwe yakola ekikolwa ekyaswaza eggwanga Uganda era mbu yakikola talowoozezza n'agoba abayindi mbu abadduka ne bagenda ne bagaggawaza Canada n'eggwanga erya Bungereza. Era mu bbaluwa ye Museveni ng'agiwandiikidde mukyala we agamba nti tekisoboka na kusoboka era tasobola na kukikkiriza yadde olunaku n'olumu yadde eddakiika n'emu okuwa layisinsi ettendekero lyonna erigenda okusomesa abaana nga libbuddwamu Idi Amin. Era ye ng'agamba nti wano tuba tuleetedde abaana okubasomesa ebikolobero ebibi ye byayise ebibi mbu Idi Amin bye yakola mu ggwanga Uganda. Era mbu n'agamba mbu ku bikolobero Amin bye yakola mbu era bannayuganda tebannamusonyiwa. Oyo Museveni yagamba nti bannayuganda tebannaba kubanga basonyiwa Amin mbu era ye si ye yekka muyinako obuzibu naye tebannaba kubanga bamusonyiwa. Kati nze wano ne ngamba njagga kuleetera Red Zone TV kuoli Sebambulire Patrick nze nkuweereza weefumiitirize weerowooze ddala Amin yatta abantu nga Museveni bw'agamba. Era waliwo abuuziza ekibuuzo, waliwo yabuuziza ekibuuzo Museveni akyalwanagana n'Amin omugenzi nti era Amin ku bintu bye yakola mu Uganda bibi nnyo okusinga ebikoleddwa kati oba birungi nnyo okusinga ebikoleddwa bano abamaze emyaka egigenda 4 nga bakulembera eggwanga Uganda. Kibadde kinkakatako okubanga nga kuleetera oba oliawo nkulekera ekibuuzo naye weebuuze mu ggwanga Uganda ddala ekituufu kye ki? Omusajja ono eyasindise request ye ng'ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno gwennyini ogw'e10 era ne Museveni n'amuddamu ng'ayita mu mukyala we yasabye mukyala we gwe yawa okubeera minisita ow'ebyensoma oba ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Era kye nakwotinze mu bigambo bye Museveni ng'agamba we don't have to talk about Amin. No, we don't need to talk about Amin destroying the Uganda's economy by his ignorant expulsion of our Indian entrepreneurs that went away to enrich Canada and the United Kingdom. Therefore, it is not acceptable to license an institute to promote or study the work of Amin. It is enough that the forgiving Ugandans forgave the surviving colleagues of Idi Amin. Let that history be forgotten. Bebyo ebimu ku byabadde mu bbaluwa Museveni ye yawandiikidde mukyala we Janet Kataha Museveni. Kati omusajja oyo amanyiddwa nga omusajja ono yawandiise eyasabye amanyiddwa nga Caps Fungaru, former Obongi West MP. Kati ye n'asigala nga si musanyufu yadde eddakiika n'emu ng'agamba mmwe basajja mmwe kino kye mukola nga ndabanga ekirala. Era omusajja oyo yasirise kubanga ye abadde amanyi mbu weenaaleemu nnyo mbuno simanyi era mbu era bajja muwuliriza ate weenaaleemu ate ava mu West Nile Idi Amin gye yali ava. Kakati nze nenkulabira kakati wano ku Red Zone TV nenjagala mbikuleetere era nenkutegeeza nti Obongi constituency eno emanyiddwa nga Obongi West esangibwa mu West Nile. Abantu baayo wandiikanga nga
zibasanyufu olw'embeera ezo. Wano ku Red Zone TV kitukakatako okuleeteranga updates nga zino. Webale kubanga okyatambula naffe, webale kubanga osubscribinga ku Red Zone TV, atanama kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza, genda ku YouTube yoteekamu Red Zone TV osubscribinge ku channel eyo, okwate ku kade akaka notification oberenga tomissinga nsonga yonna, ojja kubeeranga omu ku abo oba olyawo abanaasookanga okumanya singa Red Zone TV enaabanga eyina ensonga gyetaddeyo. Kakati ezo updates ng'ezo tuba tuzikuwa, gwe ya subscribinga osobola okitegeera, atanama kubanga osubscribinga mugambe abeerenga atambula naffe ebbanga lyonna. Ne ku Facebook osobola tusangayo Red Zone TV, ku Twitter gyetuli Red Zone TV, ku TikTok gyetuli Red Zone TV bweto, ne ku Instagram gyetuli era ku TikTok ku Red Zone TV. Bwobanga otulabireeyo genda ku YouTube yoteekamu Red Zone TV osubscribinge ku channel eyo, kwate kadeka notification aberenga tomissinga nsonga yonna, ebintu bikutambulire bulungi nnyo. Mbagala nnyo okubanga mutugoberera, nsanyuka nnyo okubanga mutugoberera, simanyi kiki kyakubawa naye bambi mwebale nnyo okubanga mutambula ne Red Zone TV, mwebale kukyuzinga Red Zone TV. Updates ngezo tuba tuzikuwa, bannange nyongero basaba mu subscribinge, mu followinge, mu likinge, mu commentinge. Osobola commentinga ngo obuuza, osobola commentinga ngo owabula, osobola commentinga ngo otuwe ensonga yonna gwe gy'owuliranga gye wandyagadde oba olyawo, tukubaganyeeko ebirowoozo omulundi omulala. Sebambulidde Patrick Nzemberawo nga mbaweereza, mbaagala nnyo.